nsaba mwami Kizita tusomese enjawulo eri wakati wa yiika ne hectares kubanga ebyapa byonna ebifuluma kati biri mu hectares. Kituufu eyo bipimo bya ttaka era byonna bikkirizibwa mu Uganda abantu babikozesa. Abantu bo bapima ettaka ne balyogerako mu yiika, balyogerako mu desimolo, balyogerako mu musiri. Omusiri ebibanja naddala babyogera nnyo omusiri. Omusiri zibeera desimolo nga 25 oba futi 10 ku 10. So yiika oli asobola okugamba mulimu emisiri gyange ina mu kigere kyange omanyi yeringa yiikemu. Yiika bw'okitunulya n'amaaso kyekyenkanankananga ekisaawe ky'omupiira. Yo yebeera yiika. Oli bwagenda mu bipimo ddala ebiri tekiniko zirina okuweza square meter 1000. Naye katudde mu mbeera eyaffe eya bulijjo eby'abantu kyekyenkanankananga ekisaawe ky'omupiira yiika. Era yiika erimu desimolo 100. Ogambye omusiri kiteeberezebwa okuba ye 10 ku 10 nga 10 ku 10 oba desimolo nga 23-25. Kakati ekibuuzo yiika ne hectare. Hectare kintu kinene nnyo era kirimu yiika 2.5. Kati kyogere nga tukifaako. Oyinza okugamba wayina mwaddewo hectare yange oyagala kulaga mbu oyogera luzunguzungu naye ng'otegeeza yiika. Byanjawulo. Bw'ogamba nkuwadde hectare yawo n'okiteeka ne mu buwandiike totyako n'omukono ky'omuwadde ziba yiika 2.5. Abantu tukyetegeeze n'olwekyo twogere bye tumanyi. Gamba yiika. Oyagala muwa 3 era gamba yiika 3 oba yiika 2.5 wadde nga yiika 2.5 yebeera hectare. Tubyegendereze nnyo. Lwaki byabiwe ebiri ebipimo bitambudde mu nsenka ya mirundi ebiri. Waliwo empima yedda gye twapimanga yaadi nga tupima olugendo 20 fuuti bweziti yaadi bweziti. Kati eyo asajja abakulu babanga n'emiggo gyabwe nga bagipima yaadi n'entaana biki. Kati ebyo twabivaamu ne tugenda mu system gye bayita metric system. Ebipimo ebiri kati bimanyiddwa meters, millimeter, centimeter na biki. Kati eyo metric system yeetuleetera hectares. Ate eri enkadde ya yaadi fuuti yeetutwala mu yiika. Enjawulo awo eri. So yiika kipimo kikadde kadde ate hectare gwe mulembe omupya. Naye byonna tubikkiriza mu kupima byonna bituufu. So ebyapa bijja kwogera hectares naye gwe oluwadde mbo bikyusa n'omanya mbu hectares zino kyeki. Basobola okuteerawo yiika ku hectare ne bateekako obuteesi wali 0.4. N'ogamba kati ate 0.4 hectares bye biki. Ako kennyini mwami Kizito kembadde njagala nange ako kange alaba eri tukamubuulire nga omuntu bw'awandiika nti 1 yiika. Kati njagala naali eyo tumuwe nti bw'oba owandiika yiika emu mu hectare owandiika ki? Ojja kuwandiika 0.404 0.405 byonna ebibiri bikkirizibwa. Eyo ye yiika emu. Yiika emu ng'ogiyise hectare 0.405 hectares. Awo beera oli ku yiika emu. Obeera ku kitundu.